Omulungi atuwuliriza era atulaba ku Kampala Media TV njagala okukubuuzaako n'okulamusaako mu ngeri ey'enjawulo nga kugamba nti weebale gy'otuusaako engalo. Mu kibuga Kampala ettuntuli olwaleero abadde akulira Federation y'abayimbi ba gospel wano mu Uganda, omukulu President Lanek avuddeyo n'akyasanguza lunye n'agamba nti ye ekintu alabika ng'akitadde oba nga asuddewo tawulo. Kino nno kizze mu kaseera nga tumalako omwaka era nga buli muntu yenna abadde takisuubira okulabika nga kibaawo, ate naye ye avuddeyo n'agamba nti olw'emisoso egibadde gisukkiridde obwebindu ebintu eby'enjawulo okugamba okusongamu olunwe bye bibaviiriddeko okulabika ng'ate asalawo okuta obukulembeze buno. Nkowola buli muyimbi wa gospel yenna gyali mu ggwanga lya Uganda. This is the time for revival. Gospel music bw'atayimuke ku mulundi guno tagenda kuyimuka. Olwaleero gospel music ali buli wamu, twagala okulaba ng'ate asuka ku level eyo kudda ku level endala. Waliwo ensobi ze tukoze ng'abayimbi eri abasumba baffe. Waliwo ebintu bye tubadde tukola ng'abayimbi nga biblockinga ffe okubanga tuli ba mukisa eri abantu. Njagala okutegeeza nti if you don't know something, tochimanya, people are better than you because they know what you don't know. Era when you know what they know, you can become what they became. So tegeze ekintu kimu jangu tugenda kuba tu mentoring abayimbi, tugenda kuba tuba inspiring, tugenda kuba tuba motivating era nga tuba supporting financially. Alina video natalina video nga tumuyamba okulaba nga obuweereza bwo bwa gospel music nga bwambuka ku ddaala eddala. Omukulu Lanek ategeezezza nti n'agenda mu maaso n'okutumbula ekibinja kyabadde kyatondebwawo ekya GMR oba kiyite Gospel Music Revival. N'agamba nti kino kakati kyagenda okutunuulira abe nga assaako essira mu ngeri efaananako bw'etyo. Abadde n'omukulu Kaye Wisdom, naye Kaye Wisdom agambye nti Baba Kyakoba nze na kyenkoba, naye n'agamba nti olw'okuba mukama we asuddewo tawulo bw'atyo naye agenda kulabika nga abinnyika mu nsuwa. Era naye n'agamba nti oba ye abitadde ate naye oba Vice President avuddeyo okulabika nga abuta. Embeera bw'etyo bw'ebadde nga wolaba mu bifaananyi, nga wolaba mu videos ez'enjawulo, nga tukugamba sigala nga weekuumira ku Kampala Media TV, ebirungi bingi bikyajjira ddala. Baagala nalaba ku live emu neneewunya be bayita abalokole ng'oli addiridde ali mu kuvuma ono nga wali mu Brisbane Center. Nagambako omuyimbi ono kamugambe, nagambako Levikson namulaba ku TV emu ng'agamba President Lanek, n'amugamba nti President Lanek sente azayina omanyi zirimu abaana orphanage, ne mugamba ogenda kuswala teri wano church etalina orphanage, nawe Levikson olina orphanage. Ekyokubiri, ono omusajja ffe tumanyi yava ekawala nga talina orphanage naye nga mukama atandise omuomu. Ono yasooka otugulira ebyuma mu gospel nga talina nnyo ssente. Ono yasooka okumpa kamera mwaka jjadda myaka nga 10 n'emeka naye nga mutemumanyi. Ne mugamba Levikson Lanek yagaggawala nga talina orphanage ng'ali kawala. Kati yawula by'oyogera woba oyagala kwogera toyogera bya bulimba. Nze si okuddamu ekibuuzo kyo. Ono alekulidde nze ngenda sigala nga wendi. I'm going to support this guy. Wadda nsebo ninga Musa ne Aaron. Yes. Kizemu Presidents mu kibiina kyonna era amumyuka yabafuuka president oba Wisdom. obuuziza nti oba nze ngenda okola ki? Ogenda kuvaayo naye mu federation kuba gwe vice president wene. Kanjogere bwene tetubaddewo ku lwa gospel music nga tetulina mukulembeze. Mu 2013 Lipito omukyala ali abo bamuyita Mama Milka, nze bajja music one ku TV zonna ne radio z'abalokole lwa nsonga naleeta ekintu nga njaga gospel music ave mu church adde mu marketplace bakivuunamu ng'ebiduula. I'm one of the people abaleeta Julie Mutesaasira nga musaba bbaawe kubanga twagenda Dr. Serwadda nga bamaze okunonda nga chairman wa UNAGA n'abuuza ekibuuzo, yambuuza nga nze mukulembeze nti Wisdom musobola okuyimba ennyimba nga mu abalokole nga wemba mu kisenge ne mukyala wange siteekamu Yesu beera nange. Kati obwongo ne budduka nga nalaba akawala Kajuli Mutesaasira akayimbireeyo kamwokya. Kati ne nnoonya abayimbi ba gospel abayimba ennyimba za laavu naye nga balokole kubanga waliwo abalokole baabalowooza wawulira oluyimba lwa Palaso mbu lwa Stan, Palaso kakiringa Palaso wa Stan n'ebyayimba bya Stan. So kati ffe tubadde tukola nga tetuli mu bukulembeze.
ekyo kimu ekyokubiri omukulu ono bw'ava sebo ovudde mu federation ono wava mu federation nga president abantu abamu waliwo abantu abamu bakiyita